ebigambo byenjogera abantu abasinga batyo okubyogera olw'okweraliikira kwe balimu bajja kunona bajja kukola ki teri agenda kukunona okujja Katonda nga yakunonye n'oyo akunona Katonda ayinza okumunonera mu kkubo nga tannakunona n'olwekyo mwabakulembeze mu mitendera gino ku bintu biri byenjogeddeko ebyokusoma kw'abaana baffe n'ebyabannaffe abasuubuzi abantu bemutwala muteekwa okuvaayo bannaddiini tuve mu transit waliwo etulindidde nti bampita ddi bampe emmotoka 5 oba mekazi abantu bange tujje twogere ku biruma abantu baffe otherwise n'ezo zetwagala okufuna mu church ne mu muzikiti nga bazituwa tezijja kujja kuba baali badde bazituwa saalabidamu byonna naye bwenjagala kubasomesa n'abasuubuzi ebyo Islam byatuyitiddeyo ndowooza ekikulu ekisooka kantandike n'ekyasembyeyo ebbanga lye tunaamalanga tuli mu byabufuzi by'ebifo eggwanga terigenda kukola ki bwe bayogeddeko nti omuntu tamanyi agamba nsayiningawa gye bateeseza taliiyo kati omusango nno njagala kugujja kuba MP nguzze ku ffe ababalonda nina gye nagambira njagala kukiddamu tulekerawo okulonda abantu kuba tubamanyi kuba batuziikirako kuba batuwadde esente bwe munaabalonda mulekerawo okutukaabirira nti imaamu nakino kyogere gundi nakino kyogere omubaka we yabadde akyogera ng'akyogera ku mmeeza ennene Palamenti kati tasobola kukyogererayo ate abamu ku abo bwe bajja ne beekaliisiza ku matala ga Palamenti bw'okebera mu Hansard tebalinamu kigambo kyonna naye wano gye basanga bammeri n'emizindalo gyabwe ne beekalakaasa kati obwo obuzibu bukyali ku mmwe okutuusa nga tukyusizza endaba yaffe ey'ebintu tukyakaaba nnyo kubanga bw'otunuulira Parliament erimu abantu 529 ne kuliko abatali abalonde singa bonna batunulidde mu reality mu Parliament waliwo abantu balinga 50 be bayimu pya batuufu abalala bonna bajja mu nkola yaffe ya Afrika etafaayo muntu mulimu gwe yagenze okukola omwezi gwe guggwa ne bamusasula mu nsi endala bavaliwinga ekyokoze they do evaluation ne bagamba nti twakutuma nti ojja kukola ABCD tolina kyokoze nkyo kyokukuba emitwalo 3 ojja kufuna 15 ekyo nekimuteekamu amaanyi kati abantu abamu plenary tebamanyi naddi lwetuula basemba lwe bajja okulayira abalala komiti zino zennyini kuba komiti zigoberera nnyo batuulamu ne ziggwa nga tolabangako yadde nga wansi omukono okwogera naye be babaka bemuleeta omwogezi omu yagamba nti society deserves the leaders they elect kati tugenda mu mwaka gwakulu tuligenda mu kulonda ebyo bwe mutabitunuulire mukyakaaba nnyo mujja kukaaba mukaabire eddala eyo nga nvuddeyo budget kintu kikulu twakwetambuliza eggwanga naye bw'oyaza budget gye tulina ey'obuse 72 bajja kugamba nti mu reality bw'ogenda okugigattagatta eyinza oba tulina budget ya busenga 31 41 oyinza okunoonya nga tukola ki buli mu mpapula na mu bigambo era zino zennyini ze batugamba tetumanyi okujjaku ebyo ebitongole ebisaale okugeza ebyenjigiriza ebya transport n'enguudo nga bwe zifaananamu etuyisa ebyamaguzi byaffe awamu n'ebyobulamu bwebigatta bisinzaako katono nnyo ebyo bisatu bitongole byonna byamaanyi bisinzaako katono nnyo ekitongole kimu kye bayita ekya defense naye nga tetumanyiiyo bantu bateekateeka kutulwanyisa oba betubadde tulwana nabo ekigambisa nti ebitundu 14 n'obutundu 3 ku 100 obwa budget tubuteeke mu defense kati bakugambye waliyo
bali be bayita ebitoogeddwa nazo se bonna zigattako ojja kusanga Ministry of Education, Ministry y'ebyobulamu, Ministry ya Transport neya Agriculture, Ministry nyenkulu eggwanga lyokwe lyabadde litambulira bwe bali gakukyukakyuka okufuna enkyukakyuka ey'omugundu nga tebiweza ssente zebawadde Ministry ya Defense. Ekyo kyannaku kati bwe tuva eyo tugende ku bintu bibiri byenjagala nze okusimbako essira. Mu bajeti eno twasuubira nti bajja kutuyamba bagonjoole obuzibu obwetulina ng'obuzibu obwo buli mbyanjigiriza abaana baffe gye basomera nga naffe ffenna tuwa omusolo naye abasomesa abasomya abegatta mu kibiina kye bayita Uganda Professional Humanities Teachers Union naye focus yange eri ku byanjigiriza. Mwe abazadde muyinza oba mwewuunya abaana mulaba bakomawo eka oba abamu batudde ogutundutundu ogunene ate nga abantu abasinga wano basinga kusoma artisi abasomesa beediimye era 9 ku buli 100 mu ggwanga beediimye. Gwoyinza okuba olina abaana bo masomero ageri amanene amasomero ne galina PT enene abantu kwe batambulira kakati abana aba Uganda Professional Humanities and Teachers Union olwali ennaku z'omwezi 16 bawezezza ennaku 10 nga tebasomesa. Bagamba lwaki tusosolwa era mujjukira simanyi wa pulezidenti yawubwa oba yali akitegeeza yagamba n'agamba nti abasomesa ba arts tebalina mugaso naye nga bye bamusomesa ate gwatambuliza eggwanga. Okitegedde abantu ffenna abali wano simanyi wa sayansi bano liwabyanfuna bonna bano simanyi wa sayansi naye simanyi babi etwogera birina amagezi oba bibakolera amagezi mwe abatuulira oba nedda kakali balyoke babawuddiise bagambe nti basasulako bamu ate tebasabye kinene. Abasomesa bagamba nti kale bayi mbadde obukadde 6 ffe mutubuna owa diploma mu muwe 3 ebyo byonna tebabiwulira nojja kwewuunya nti section emu bali abasayansi bwe bajja mu kirasi basomesa abaana bakyaliwo abalala n'amasomero gwa mangi ag'omubyalo gagambye abaana nti olwa disipulini n'ebirala temujja kubanga bwe banaabeeraawo aido tugenda okukakana bikoze ki. Kakati ekyo twali tusuubira mu bajeti eno ekyayogeddwako n'ezo ze batadde mu education obuse 5 n'obutundu 4 okitegedde tewaliiwo kye bagamba nti Ministry of Public Service evunaanibwa ku bakozi ba gavumenti esirise. Ministry of Education eri directly ku kino esirise. Mwewuunye nyina olukiiko olumu lwe nabaddemu omukungu omu n'ayegamba ebigambo nagamba nti bannange tuli mwagala abasomesa ba gavumenti naye ebitongole byammwe district kuba district yesasula abaki naye tebalina bifo kati amasomero nago ne gasigalira awo mwetaaga abasomesa abaana we bali. Kati bwe tunaddeyo ne twebaka bwebasi ne tusirika njagala twali bakola ki kati palamenti eno gye mulaba nayo bambi eyina ebizibu byayo era kyoba ono byadde akugamba nti oli yavudde eri nga talina nagundi yonna nagamba gundi negundi bakyuse nga tagobedde mateeka ate yagakwasa alwokuba nti maybe olutuula lwe babaddemu lwadde lwanjawulo mwali timuli mu kuwandika mikono procedure ani gamba kyayise gamba kyayise buyise okitegedde naye oba oli awo lwaki kyayise kubanga ye ng'omuntu yabadde ku mukolo ogumu n'ayaniriza abantu 2 n'agamba bavudde mu FDC ne bagenda muki seba MP n'ate bonna babanoonyeza ebifo. Bannange kyenjagala okubagamba mwenna abali ebweru mwenna mutegere nti ebifo si bye bigenda okukola eggwanga
osobola okuzimba eggwanga lyo nga tozze mu bifo ng'otunuulidde biki ebyetaagisa. Nolwekyo abasomesa banaabeera aido tugenda kuddawa ekyo mukitegedde bulungi ekitambula abaana bamwe tebasoma. Ekyokubiri kyenjaga kumaliriza nakyo kyekizibu ky'abasuubuzi boyogeddeko. Abasuubuzi abasuubula engoye balina ebizibu bisatu bye babateekako. Ekisooka bagamba omusolo gwabwe naddala baziyita nti handwuve. Mu nsi mwe tuli n'ennamba ez'abantu ezirimu tekyaliyo ngoye ze batungisa ngalo. Olaba n'abamakanzu g'emmende agamu basooka gatunga ku byalaani balyoka bagattagatta wano aw'engalo kirabike nti kyangalo. Ab'emmende betumanyi wano be batunza abaki ab'engalo abatungisa engalo. Kakati ebintu byonna bya olw'ennamba byakola ki. Kakati bagamba olugoye balupima mu kiro. Kakati oyinza ogenda n'ogula olugoye siringi 15,000 naye nga luzitowa. Bwe baluteeka ku minzaani ne luvaamu kiro 2 kitegeeza lugenda kusasula omusolo gwa $7 kubisaamu luyingidde kati $2,000 nga $600 bw'oteekako kositi n'ekyo tonateekako transport n'ebirala. Kakati awo wewali obuzibu mu bajeti eno bakyokonyeeko bagaa nti tubakendeereze mu mateeka amatuufu n'obuntu bulamu. Ekyo kyokka okugamba nti olugoye lwetugula piisi emu balubalire mu kiro nga basobola kupima kiro okuwa value y'omusolo. Simanyi saala kubuyita bubbi kuba obubbi kitono. Ekigambo obubbi kitono kwegamba dira obukumpanya ogateeko obubbi ogateeko obunyunyusi n'obulyake obugatte mu ekyo kyekigambo ekyo akimanyi gwoba okimpeereza nkigamba abantu ku mpewo. Kati abasuubuzi bafaawo kwe bali bwe bavaawo abasuubuzi abo ab'engoye ze zimu omanyi abasuubuzi baffe abasinga era beegatta okuteeka mu konteyina batono nnyo abasobola okukola ki babadde mu gurupeegi era bulijjo baziranga kati ne babateekako akagaa nti buli mugugu buli omu akola ki luli babadde babeera ne clearance ya gurupeegi nga akulembedde ekikoosi katugeza wali omwami mutabaazi abadde akulembera abantu be ng'agamba nti yabakirani kati bagamba nti gwe media ani gwe genda ojje omugugu bagubale. Ekyo kyennyini kya buzibu era tuli mu myezi 4 ng'engoye z'abantu zajja tezituukanga mu maduuka. Abantu bakaaba fiizi z'abaana baabwe emmere n'ebintu ebirala. Mutusaasire ffe ababeera mu community offices babaganze ndi imaamu w'omuzikiti kati sikyali imaamu abasiraamu bokka n'abantu bangi abatali basiraamu buli lunaku nfunayo. Nolwekyo ekyo nekibeera ekyokusatu ne bagenda baleeta wano abagwira besina nabo obuzibu kwanze nze sirina boundary nze omuntu simutunu yajava naye olwokuba mu bikosa kizze abantu abava ebweru wa Uganda nga si bannayuganda bwe bajja okusuubulira wano baabawa buli kalungi konna bebawa ettaka ery'obwerere bebawa mukita tax holiday ne bajja era bajja ab'engoye bagamba nti bazikolera ey'embaale Bachina bamala n'okukola engoye zino ate ne bajja bazitunda na bano abajja eri ewaabwe nga bo tebalinako omusolo. Tebakoma ku ekyo balina obuduuka bwa retail obudde munnamakolero holuseera era ate mu ngeri emu wa retail ate ne batandika n'okuzitembeya batembeya engoye nga bazitwala buli kabuga konna. Kati omuntu ayali badde ava emubende ajje mu kikuubo aba ku akedi yonna eri wano asuubule eba wano ng'ewaani kuna kivubo asuubule ku musuubuzi wa wano yazze omukisa ogwo naye tatakola ki. Kati abantu bali eyo bibasobedde. Nolwekyo ekyo bw'okigattako tax regime etali nnungi
nze nali nfunye omukisa kyensembayo ssebo nafuna omukisa nze nyina omukisa nenjogerako n'abantu abamu abakulu abakola mu misolo bo bennyininyini banakuwavu ekigambo kino abasobozi bakyogedde naye nabano bakigamba nti tuli banakuwavu okulaba nga abaganda baffe ne bannyinaffe bali mu kuva mu kukola ng'abalala be bajja ate n'ekyo ekirala kyogenda okumanya n'abo bawulira nti batwala mu makolero ago industrial park nti zabwereere ate bo basasula gavumenti tefunamu individual people bebazifuna ebigambo bino byenjogera abantu abasinga batya okubyogera olw'okweraliikira kwe balimu bajja kunona bajja kukola ki teri agenda kukunona okujjako katonda nga yakunonye n'oyo akunona katonda ayinza okumunonera mu kkubo nga tannakunona n'olwekyo mwabakulembeze mu mitendera gino ku bintu bibiri byenjogeddeko ebyokusoma kw'abaana baffe n'ebyabannaffe abasuubuzi abantu bemutwala muteekwa okuvaayo banaddiini tuve mu transit wali wetulindidde nti bampita ddi bampe emotoka 5 oba mmeka z'abantu bange tujje twogere ku biruma abantu baffe otherwise n'ezo zetwagala okufuna mu church ne mu mizikiti nga bazituwa tezijja kujja kuba baali badde bazituwa ekimu lwaki omusolo tulina obuzibu mu ssente buli kantu ne baga nti ne fees bagende basolodeze mugundi ekireese abaaleetanga wano ssente baali basuubuzi kati babasala era bw'oba oyagala kumanya essente genda ku dola kuba abasuubuzi tebasuubula dola yasse neeva mu 3,700 kati eri mu 3,322 awo kirungi eri gwe mu kulabako n'ekitegeeza nti essente teziyingira tezifuluma kati ate bano abagwira be baawa tax holiday buli kawongeezi buli omu agenda n'awayalinga essente ewaabwe tebalina development yanjawulo gye bakolano naye omuntu wa wano owa bulijjo yajja genda akole eddundiro ajja genda alime ayemployingeyo ne bannayuganda balala yebbali ekyo then eggwanga likyuke asobole okuweerera n'abaana be ekyo kyekinuma ekyo nkyogedde ku lw'abasuubuzi ab'engoye abalina obuzibu obwo nkyogedde ku lw'abasomesa nasomesaako kumala emyaka nange nali wa arts naye obuzibu bwe bayitamu mbumanyi tusaba gavumenti nga ne parliament kati nyirano MP babiri bwe mugamba mu parliament mugamba matter of national importance yimirira ogyogere yadde bino byayise ku basomesa ba arts awamu n'abasuubuzi baffe ab'engoye